bwe muyungiragano wakati w'emitendera egy'obuto n'egy'okusajja kuloba obukazi wano. Era obuvubuka bufaanana nga center bolt mu mmotoka, mwabamanyi eby'emmotoka. Mwalakola olenge etambula ekola bweti, etambula kabwabwabwa. Mwali mulabye loleeze zeetisse, ebyokutuse center bolt. Obuvubuka bwe bukuyunga wakati w'emitendera guno ogw'obuto n'ogw'okusajjagula. Mukulu ekyenkanidde obuvubuka, omutendera ogw'obuvubuka gwe musingi asajja kudde oba akazi wadde kwazimbira obulamu bwe. Kwazimbira obulamu bwe. Ambabuulire bino. Muvubuka mw'oteerina okutegeerera omugaso gw'obuntu buno. Olina kitegeerera mu mutendera gwa buvubuka. Tosobola kitegeera ng'oli muto. Kiyinza n'okuba nga tokitegeera bulungi. Olina emyaka 12, oyagala kulya swiiti biki. Olina obitegeera otya? Mw'otegeerera omugaso gw'okuba omuntu mulamu. Mw'otegeerera amakulu g'empisa mu myaka egy'obuvubuka. Mw'otegeerera obuwangwa bino bye twogerako. Weewaawo abaana tubatendeka okuva obuto mu buwangwa, ne tubagulira ebika byabwe, ne tubayigiriza olulimi, oba tubayigiriza amazina maganda, oba tukoze tutya. N'amasomero g'amagujje gaba n'olunaku lw'ebyobuwangwa, cultural day, nga baana bato myaka 4-5. Era entandikwa eba nnungi, nga batandika okusomesa n'eddiini tugambe. Era nabyo tubitegeera ng'oli muto. Amakulu gaabyo gafuna ng'oli muvubuka. Kakati empisa obuwangwa obitegeerera awo mu buvubuka. Omugaso gw'obwesigwa, obwesimbu, okuwa abalala ekitiibwa, obugumiikiriza, ow'ekitiibwa ono akyogeddeko. Omugaso gwabyo ebyo byonna nga bikulu nnyo mu bulamu obitegeera oli muvubuka. Mu buvubuka mumaliriza okutendekebwa, okubangulwa, okuwabulwa, oba mu matendekero ag'o waggulu, oba natandikirwa gano ga bya mikono bogedde ku private, oba ogenze kuyiga bwa makanika, oba ogenze kuyiga kutunga, oba ogenze kukola nviiri. Okutendekebwa kwonna okw'omugaso, oba oyagala kuyiga byakukola zino app nga motor studio oyo bwe mulaba weemawokota, byonna mu myaka gya buvubuka. Mugenderere abasajja abavumbuzi ab'amaanyi, abaavumbula olubugo, ab'emmonge, abalina ekimera, baali bavubuka. Wekiri Kabaka Katikkiro ng'ayigiriza abavubuka okukola mu nnyumba ndiwulira gye yalagira ezimbibwe ku buli mbuga ya ggombolola. Baabanga bavubuka nga babayigiriza okuweesa, babayigiriza okukomaga, babayigiriza okubajja, babayigiriza emirimu gyonna egikumba bavubuka bwe babeera mu nnyumba ndiwulira. Ndowooza mwawulidde nti Kabaka ennyumba gye tuzimba Makerere yagitumya ndiwulira. Alondoola jjajjaawe Katikkiro. Okutendekebwa, okuwawulwa mu myaka gya buvubuka. Oba oyagala kuyiga kusuubula ng'omulangira Golooba musuubuzi, bw'otayiga kusuubula mu buvubuka owedde. Era mulaba abasuubula nga bakadde, esente zonna zibafa. Asuubula nga mukulu aba yabitandika muvubuka. Mu buvubuka mw'otandikira ddala okukola emirimu. Era ne ngamba abantu nti woowereza emyaka 35 tekukubanga osazeewo ky'oyagala okukola. Bw'osukka 35 tonasalawo ky'oyagala okukola, kabaate. Omaze okutendekebwa tugambe emyaka 24, oba osomye ebiwanvu, basawo, bayinjiniya, babalooya, biki ababalwawo, myaka 24-25. Myaka egiddako 5 oyinza okugezesagezesa oleka mu gavumenti nkoleewo. Ngenda enkoleewa mulangira Golooba mu supermarket wali bagita Wildees. Oba erinnya abantu beeyo bakikwata batya, naye kale Wildees gyembankola osobola okugezesa. Woowereza 3 ng'osazeewo nti oke kakati ndowooza kalina enkozesa endoza kansuubule oba kampereze Kabaka oba kankole kino. Kwa 35 n'obeera ddala nti kino kyengenda okukola. Tekikuyitanga ka 35 nga tonnasalawo ky'oyagalira ddala kukola. Ate weetaaga emyaka emirala 10
okukiyiga Derek Kavuma obwalo yatababuyigira mu law school oba mu LDC mu myaka egyo 15 oyigire ogwannamateeka Vivian bwe kiri waliwo ebintu bingi batakusomesangako mu law school by'okusanga ng'okola nga lawyer awo obiyigira obwa engineer tebabuyigira Makerere babuyigira no mu BBS terefayina nga engineer ono ateteekanya baweereza ebifaananyi ebijja okutereeka okuva e Boston Katikkiro gyali bwe kiri obuteteekanya obwo bwe buyigiriza omulimu mu buvubuka muyigire ebyo byonna